Ndaga wange kuwebaka. Batotisiza abantu tuswazi. N'ekyo nkikola. Ababikoze Museveni yategeera babubadi. No saidira. Museveni yategeera babubadi abamukola obubadi bategeera. Kati awo ojja mukola akabadi okyuke. Ate nze nkyuka n'enkomawo. Ogendera ninga mbizi sikola advance. Nekubuulira. Fa abamuwaniridde Atujjoze nnyo. Kibalimba. Balala be balya. Bw'okolera Museveni yakujooga nnyo. Bakutekinga awo for granted. Naye natandise okweraliikirira tamale nalabye mutamaniwo ng'agenza okukyalira Bobi Wine ne muwala wo baliwa Bobi Wine bali magere osigadde bwomu nga bali bokyanyabo n'okola meeting n'oleeta muntu eyaposi bannalweso ne batuulawo ne bakola kwa teepu bannakalema ne bankuba egundi namba family yange yabanyiigira. Family yange is very bitter. My family is very bitter. This is not how they would reward me. Nabakolera nnyo tebalinjoze bwe batyo. Tebalinjoze bwe batyo. Naye byonna bikole naye tokyuka. Ddiiro. Nasoma political science. Ngenda kuweza myaka 6. Nasoma decision making. I don't make a decision egy'okwewunyisa abantu. Big one. Omwezi gumu kasita batakuwa bukadde bwe 5. Yes. Ne sente nyingi. Sente nyingi. Bagaba billions bagaba. Obo busente basoza okunziba. Bakola delegates conference yabo nempa supplying obutabo bwa miliyoni 4 bazibeera bakola account manya gange ne bazibayo kweze ndi wakubakolera bwerere nedda kawokolera Museveni omanchiri bwekiti mwe kimutamanyi nti Museveni waliwo abagala umusuula abagaggawadde is liability nabagamba nti mmwe Omuganda yakitegeererawo Omuganda akola bwati Omuganda bwakyali ewuwo n'omuwe ebyokulya kakati olubuto ntandika okwegugunga tewaaliwo toilet zajja kumugwanya mu 1993 bakuwanga kakumbi era nga abaana balwala nnyo obugeregere nga waliwo n'obutiko babuyita obusukusuku bwamiranga ku mpitambi bwamiranga ku bitooke nga tebabulya obusukusuku kakati Omuganda bwe yabanga akyadde tayagala genda mu lusuku kakumbi ng'ayagala genda mu nsiko nga baga nti bannabe budde bwewerekedde enjuba egolooba kangende ntambule kakati baba muwerekeranga nti munkomye nyanguwe kwevumba nsiko kumbi ayagala kwevumba nsiko yes yetewulize ani atayagala mboozi kakati ekyokubiri omubbi w'essimu alina okuddukawo nga tennavuga kati bano bonna ababbye ssente ku Museveni baagala musuula ate ffe baasigaziriza ffe bajooga nti nziwulire eziyiika empitirivu ennyo afe tatuwa mbuli akamotoka okambuli anti nze nana ntidde muti bayinza okubalira kulire mmotoka waliwo omusawo omugezi akulira eddwaliro ayita abaana be ne bajaguza kuba baleesa ambyulensi empya eyo mmotoka ya mulimu era bw'omulaba abayise ne bajja era bwe bakeera ku makya ne balonda omuntu omulala nga bagitwala mmotoka yaabwe bagisika ate nze n'ekiwulya buulizi nti bagenda gitwala ngivuga negiteeka ku erosi bajisanga kuba bayinza okwembala singa bajisanga bagera ku mukono ne bagikwatirako nti mpawundi n'ebintu bye ne bwe mpulya obuwulizi luuma ewange tedda mu kulinnyayo ne bwe mpulya luuma yokka ewange tedda mu bagenda kugimujjako sibeera humiliated mu life yange tebeera humiliated never in my life abaana bange banyiiga family yange yanyiiga ate nnyabo yanyiiga naye before kola decision eyo yogerako ne President Museveni yeto omulaba n'omugamba njagala obukadde bwange 5 kubuulira tebategeera bwe batyo bategeera babadi fe batwala omukazi w'ewaka bamujooga ne bakamala omukazi w'ewaka ajoogebwa nnyo okusinga malaaya bategeera bamalaaya bebategeera n'owulya zino gwe bawadde emeka kati kampabuulire okumanya Museveni obubbi bugenda musuula bakwata emmotoka ne bagiwasa abalabirizi omupya ate mbu bagikimyeyo anti si eyo gye yabalagira kati ate batwaleyo endala eyakusaasira tayipu batwalayo ndala kakati ne muswala ne bavaawo ne bagaa nti ntagali mudinka ennyumba yonna yagyonoonye kubba ssente kakati mwetegereze nti kati ate mumuggyeko emmotoka ate mumuleetera endala nga mmwe bamu nti eri mwawadde mugibbi kakati eyo eba gavumenti ki ye mukama wammwe muba mutunuza mutya mu bantu
ekyokubiri mulaba ekkanisa yekatwa olutalo olugiriko kakati bamugambye nga bwe kyali kuona omusajja kikyoncho era bayogedde essale newa kikyoncho bayogera ssale ono omukyala mukase nninde tatwala Kampala naye ekyamuleeta ng'ayogera nnyo olwo Museveni bamuteze ekitimba mu minisitule ya lands asasule kikyoncho ne baminisita bali omuntu ogwo naye gwe bw'olaba nga bakuba amayumba okwatibwa simpase nga bakuba abantu wabula baagala kubba Museveni alagire nti ministry compensating ekikyoncho era kikigenda okubeerawo kakati bano babivwairi bonna akabagendayo bani bazanyira ku bantu ettaka lya kikyoncho ettaka lyali lya Mmengo n'erisinga mu banka kikyoncho n'aligulayo ekyapa kikye ne mukaseninde namuka to omuntu eyakayiga okulya ennyama nga mukulu alya n'amaliba mukaseninde alya n'amaliba nabukiza naye bebawayirira ssale nti Museveni bw'anaawulira ssale kati eno ekkanisa omusajja baganda bidda baagabanga ettaka kati wali buwandiike kubanga ekkanisa essatu ekereziya yafuna emirundi ebiri ba Middle Hill ab'ensambya ne ba White Fathers kuba abazungu baleeta ba Middle Hill ab'ensambya bangereza nti singa omukatuliki afuuka president wakiri ava muki mu b'ensambya kakati ekereziya 2 n'ekkanisa zaawe ba square miles 94 ntono nnyo kakati abaganda bamugwanya bahamu mukasa bawangayo ekkanisa ettaka ekereziya ne bagiwa ettaka kulyabwe ngolooza ettaka lirina vali at that time ate wali bakasuka nakayinja wekakomye olwo bamutwala kakati today ekkanisa eyo mugiraba era bagizanyirako Museveni era yabiyingiddemu omusango guddibwemu naye balooya b'ennamirembe bamukubidde esimu yagijjeeko tebakyamulaba bagundi balwalira lwali yagenze ku kkanisa naye gitunulira bwali naye golooza ekkanisa baagala gikuba ekkanisa Museveni gwe baagala abawe ssente baagala girirako gisasula bagenda mu kooti balooya b'ennamirembe ne bakompromisinga ne bagamba nti babayita mu kooti tebalabikayo abaana bagamba nti ettaka lyali lyabwe naye kankubuulire era bino ebya Museveni bino kambabuulire waliwo lwentuula ewange n'abaana bange ne bagamba naye taata okaddiye ani aleeta amagye n'agayiwa ku kkanisa nti omulamuzi yalagidde amagye gagende gawambe ekkanisa oyo omusajja kirunda mukuba wa bwereere kooti bayiriifu nange nali simutegeera kooti bayiriifu oyo kirunda ye muwandiisi wa kalabba era singa kooti bayiriifu kooti ekuwa order of eviction nekulema bagiwa mulala tebaddamu kuwa ate gwe mulimo gwe kakati eyo ekkanisa tewali agenda gimenya naye Museveni agenda kulagira balooya be kati yalagidde nti omusango guddemu gwozebwe kakati omusango ne guddemu ne gwozebwa review apiiru kubasingeera koyo apiiru against judgment kugenda kubanga gwamukula bwe yamuyamba nti ogwamukula was reviewed not appeal mukula yabali bajja musiba ate Museveni gwe yali aga nti yamuvuganya nti anti kuba muvuganya ate yakolaki ye yamuwonya mukula namuwonya ne mukolera nagenda mu state house ya wabiranze omwana avumya abalokola ali ne kayanja nze kayanja yankubira simu ne muga state house tegenda kuyamba ku kicho Museveni tawagira bishiyaka tobalulwo mukula agenza njogedde kakoze eki namusanga mukuma nankwata mugala nange nali mpanga line yango gipangira kunze kuba yagamba ndi ku radio mvuma balokole bagenda okubira nga ndi ayogera ku CBS ne bamuga tagendayo eyo tulimbi yakayanje simu yakayanje eri wanka ntengo naga nti ali kuyaserwa dda ogendayo okubira kuyaserwa dda nga yiye agiriko naswala bamutumye kubanze nze nkubika nkubika toyinza motoka kwefuula nga ogenda okunkuba kakati ekkanisa Museveni alina kusasula okimanyi nti omusajja wa local defense ate Museveni yereetera aba local defense kayikula yali amusinga kayikula yakola gundi bacrime preventers emiliyoni nga 2 naye batta abantu naye local defense eno gye yereetere ebwatula obubwatuza amasasi yinza n'okuvaako bajja kukubayo omuntu omu abantu bakwate omulambo bayingire ekibuga badduke amuteringi local defense ejja kujjako Museveni ensi ebimbye bweti
ensi ebimbi erinda kabiriiti okukoleera. I'm telling you. Goleza batu mukunde baddukira ki? Embeera kaseetuuka bweti abantu batandika okudduka ku mmeeri. Bambalire eri. I'm telling you. The situation is not normal. When you say man like Kuteesa, ng'aleka omwana we Sembabule nga gaddeyo. N'alaga n'eno atwale ekifo kya Nadduli. This is not a normal situation. Nti tumukunde aleka omwana we Rukungiri naye najja. This is not. They fear. Nti buli omuntu yina kubanga tweggalidde. They fear, they don't trust any other person. Ludo ye ekikola nti obuteekako na kano olemesa abalala abajjawo abayitawo. This is abazanya Ludo. This is the situation. Nti omuntu agamba nti kandeke nga nzigadde Sembabule kuba ayinza okuyitayo omulabe waffe. Ono n'aleka nga gadde Rukungiri mutani we yalina okubeerayo. Sempijja n'akubwa Kambalage. Omusajja ono bamuyita Dr. Laddu yakulira ebyente. Obiraba documents zonna zenina. Omuyenze lwemva mu kintu bampeereza. Document eno ono Dr. Laddu bamuwabire wayigigi yaguza omuntu ente binata ne yefuula kalusu alimo zijjayo. Ono yazitunda ente. Ezifula Sempijja yasaba ente 20 bulume bamuwa 15. Ne babireeta kati akasajja ka New Vision yako banne nkajirira Abaganda Pike yatutta yatuleetera olunabe lw'akasajja ako ne bajja katta bubi n'omuvubuka ali mmengeeyo. Kakati okitegedde nti ekkanisa y'omundeeba bagibbirako Museveni. Nkitegeera. Balooya Benna Mirembe baabula. Tebaliyo. It is alleged baba wa milioni 200. Ani ayina milioni 200. Ani ayina abaserikale. RDC wa Kampala yagenzeeyo. Owaloko defense namuga kube mpine sasi buuka wano. Naye abaserikale RDC nga bagamba. Abaserikale beyabadde nabo bagamba bako omuntu baabye. Bakuba amasasi. Chichi. Ani awagaba no. Mr. President, are you sharing power? Do we Museveni yalete mirembe, Museveni yalete mirembe. Omanyo omuntu omuyonjo tumutegeera mangu nti kati akyafuwadde. Is this the government eyaliwo? Let us assume is a court order. Court order leta maje. Bagambya la DC ntukuba oluyisembera wano. Abaloko defense. Atene bakawaga. Naye badde nabo ne bawanga kati emirundi egi. RDC yagenda okugalawo ekirombe ne bawanga naye n'awanga. Enonsi neba kochinga ne gonde kuba amasasi police ekutwala abatembeeyi omusajja yogedde ekigambo ekituufu nange kimmanyi. Abatembe babali amu sente waliwo abatusoloza ku nguudo kulika gye batwala sente kye bava tebavaako ne paka yadi bali nga kulika milioni 8 buli mwezi baziya mu city council. Kakati bwe babulwamu nabo nga babaga nti mutwaleyo police ekange babali amu sente money. This government is going to collapse over money. Obujozi rise and fall tewali rise and rise. Yes kakati ye kanisa bajibbirako Museveni ne bwana agamba review kati bafunya Benna Mirembe bafunye royo omulala oli yali Debi mbu alegidi tabawabira alegidi to have taken yabuze milioni 2. Who has milioni 2? Bakimanye kanisa teyinza kuvaawo. Naye Museveni ajja kusasula akatundu k'ekkanisa ajja kasasula. Waliwo yategese ekivvulu kye asololezaawo. Gwe bw'otunulya ekkanisa bambi na bana abasomerawo bo bagenda kufiira bwereere. Eno ddiiru kakati mu kkanisa bakazanya ddiiru 3 obubaddi 3 ak'emmotoka bakazanye ako kabaddi ak'ennyumba ya Saabalabirizi bakazanye nti eddemu ezimbibwe eyo baziyoddeyo kabadi. Kakati ekkanisa yiyo kabadi. Fe abamukolera tunaalya ddi nga sente bazimubbako. Mubafukirire banaagalo. Enzige mbwayogera ku nzige bajja Museveni. Omala okusesa mu mwenge nti alinyimba ndimutta. Musoose okuleeta enzige wano. Naye laba omusajja wuno onula Dr. Laddu ayigigi emugira nakijemu. Eri mu kumunoonyerezaako. Ente bina family ekifuula zize ate nadde sikimanyi. Government eyina enkoko eyina embizi eyina ki kati kana akasajja ka New Vision kana akafekete pakeke yatuleetera kalowooza mbu kalibeerako kaminisa wa agriculture kyekikakubye gundi kyekikakubye Vincent Sempijja naye olumbe lw'akasajja ako paika yatuleetera akafekete ng'omwana ali emengo wano
kakati ekyo mukitegedde kuba programu eno ngikozesa to explain issues you don't know. Yeah. Kakati ekyokusatu Jomayi mbamulangiridde muki Jomayi enkuba gye bakubamu gundi Sudiru gye bakubye Jomayi oli Bank of Uganda ababbi bakyalimu ababbi bakyalimu lwaki baba kwasaka na kakaza akobugulu oyunga bani yes uyisi eri omubbi gurupu y'ababbi mu Bank of Uganda kakati Jomayi bamusalidde ekintu bwekiti Jomayi yagula ettaka nga liremedde mu banka nga tamanyi nti balyewola mu banka bbiri kiriruddawa. Bank of Uganda cannot allow you to get a loan. Tekiriyo buli Bank of Uganda buli loan ya milioni 3 tolina bwobba bantu kati bakireeta kati kyajja omuvubuka y'omwali Mengo naye lwakitagwa eddalu 13,000 lwaki omuvubuka oyo tayigira kabuli n'atawanya abantu nagambye Jomayi naye nkutwale omuvubuka oyo ali kasasiro mbubikira Maria negunda mugamba kitaka namugamba nti gwe muzeyi kitaka kana akola ne kono na business yo kali kasasiro abikira Maria nga netambulira nze shino abikira Maria mwambala bwambazi naye waliwo ekirala waliwo pistol ne mundu enene AK47 nina AK47 yes kakati oyo mulabo musajja banka rapuse kitegeeza kampuni ye kati bataddewo kampuni endala egenda okugula ettaka kubanga beyaguza ploti bonna kati balina okujja okukola ki taliddamu kukola mulimu lwaki yakole bamutega era bukedde yekuba naye kulubya akasajja kakozesezza nnyo kulubya yakuba kati bukedde why tebakubulya background nti omusajja bamutega ekyapa kimu nga kiri mu banka 2 which is not there tikisoboka n'asasula kino aba amaze okusasula banka eyokubiri nejja n'ekyapa kyekimu naffe tumubanja eri yali kiri kyali fake kino kyekituufu banka ewebwe banka ekugamba kati tawabire banka nti yakikola ate kati yamawulire gamukubako amawulire tegamukubako the issue chesawe would be customers kuba banka enkuba style yemu gye bakuba Sudiru gye bakubye n'ono ekitegeeza ekizibu kiri mu Bank of Uganda mumusoma bukedde payika yatuleta akasajja kajja kambadde siripa kajjango bote yagende ebamunane ka stock senjulifu akasajja kajjira mu stock senjulifu payika n'akawo omulimu tumukunde teyalwana atebba oba alwana nnyo n'okuse ataafuuka telefona ati jeno nga gwe toyina lankanemu lanskopo toyina nalaka lanskopo ekitegeeza kaakati okuvuma tumukunde si ye issue era this is not my approach my approach era ne ku Bobi Wine is still erieji fish and water. President Museveni tukyabula omwaka gumogenda mu kulonda agobe minister we ateekawo ministry number a fully minister of youth akizenti sente ze bazibba kubanga bana abaana babbanga bubbi mafia nga bote bategeera kizibu ky'abavubuka nga bamanyi beesije waabwe kakati beesije owaabwe wazzeewo atali mwana wa mpeta bamukubye bamuganye okuyimba bakoze batya agubye Bobi Wine agubye kati bamulinda ku ballot afene mukozi yaga nti jangu tuogere fwaza atula ate n'omusamize boogere nti akabote kakyawera gundi naawe naye yayogedde nalabye ku nende kyayogera kituufu naye Bobi Wine naye omusiru omuyita musiru nti Bobi Wine nga babeesije ne Namboze bagenda ewuwe ne beeta wandikira ki memorandum of understanding tokkiriziganyiriza nga Bobi Wine ne bwayogera tebakiddamu kubanga amawulire baba agaguze alikiddamu Bobi Wine ayinza okujja muteese tasobola yagubye naye kikonfaminga ti okuvuma kulemye omugana okuyimba kulemye eki kyonna kiremye kati mumulinde ku ballot yes this is what he does kakati tumukunde ye balinze kimu abantu kibabalinda nti yana akuba enkungana nga bano babaganye hani ava ku police yakiriza kasazi kuba era abagudde ante ajja kutuuka ebisanyizo kuba abagudde ekiwaga ekireetedde Bobi Wine amaanyi kumuyisa bubi okusinga Besigye nibagamba Bobi Wine bamuyisiza bubi okusinga Besigye faamu yeekola Besigye petrol station zikola ate yali ya musajja nga bamuyita Malagala omanyi bano ekibeewuunyisa nti abasajja bano bajja kwesanga mu buzibu Malagala tali yeewaabwe teyeebase Besigye yatwala atya petrol station eyo
tumukunde famu gyayina ya mugenzi ate battamutte mujja kwereetera obuzibu abantu batandika okubuuza. That's what I'm telling you. Nti kakati Besigye yaweddemu ne baleeta tumukunde lire netu Besigye tajja kuvaamu nga bwe yalemesa TDA dakati bajjogiremesa ate bana Uganda bagezi kasa tumukunde akubalale ng'agudde yajja kulaga nti w'amaanyi bamulage nti w'amaanyi Besigye ekimusudde kumuyita w'amaanyi nga yero bamusiba avaayo ku faamu ye tewali kebaliddeko yadde empunu Addusa agenze muyekerera tewaliddeko yadde empunu petrol station okumanya bakuuma petrol station ya Besigye n'abali bagenda okubbako babatate bannabba nga weewalala abagenda okubba babakwata tebannabba yes nga weewalala wa mbagamba nti bw'oba oli musomesa ng'olina omuwala gw'oyagala ku ssomero bwe bazza omusango ne banne tobakuba kuba baba bakulindiridde y'omukuba otya omukoonako bukoonyi oba okubira ddala kibooko omukoonako bukoonyi oba oba okubira ddala kibooko kakati ono Bobi Wine mistreatment ye ne bagamba nti omusajja ali mugundi mu Lubaga South wali ye yabawa bamuyita gundi Mukasa naye yawayo gundi ye ambulance yetwala omulambo owuli agibanja poliisi yamanyi kimukolera nembaga nti for the first time mu byafaayo bya Uganda tewali invent y'amaanyi Buganda nga teri factor tudde Mengo teriimu Sultani Madivani ekyo tumukubireko mu ngalo ya bye Buganda ensonga semasonga zagenda dda ebyaffe byagenda dda Mengo teri factor kyobala Segona duka Segona ababasajja Segona group ya Segona bwolaba Segona duka Segona yalaga ewamba basi Segona yagenda gugundi musubi Segona ne babagulayo miliyoni 2 Segona ne Nambozi ne Lukwago bali deadire omuganda abetekako mwewunya wona bagenzeewo kibayita fe tuli respected sendanga ko mbyabufuzi era siri yendako jakudda wange otandikidde mu NRM mpaka wange netulire ninga mbagunda sente zange batazimba sigenda mu kibira kirala no sente zo bazikuwa sente zange bazimpe miliyoni 5 bazimpe tikante bayina ati obanjani NRM Museveni yali campaign ya President Museveni emiliyoni zange ebi kubanga toyinza bwoba yagala omukazi akutte baba banja abaana tebasoma baba banja ku nyumba baba banja wa omukazi nakwata ne receipt ya loje ne room service abatakusse akutta bakitegeze sente ozina sente bazina bababye kugundi bababye mukutikira insolinga gundi sente mekaka mezi yateekamu bababye ku motoka pakati baguze endala ene bayabisatu eri ya lwenda kakati ate balina omboleetere singe kati singa kusasira tabaddeewo singa tebamwoyo yakusasira okugamba nti bishop afuna atya eri residani yakusasira babadde babye nga badduse mu kifo kyomuleetereyo olukaaga baleese yabisatu ngezo bazisasula ngezange zitemeddeyo because nkwatako babumbowa nti kubanga nze mbawagira nze nafa bwavu abana bange kibafudde banyiga ne bagende wa Bobi Wine nabalabye babbe motoka yange wakanda lingenda bawabira ku police mutabani wo mukwano gwange nina mukubidde nesimu yaganyo gikwa ndozanga gabono byagala okungamba bye byamuzeyi ate wanga jayo naye banyivu toyinza kudiranga nyabo bali bamwocha nyabo gwe bali bocha noleeta ntu ya pusi mu meeting omukwala giddo omukakanyugeri siriri nyamu office eyo sirigiri nyamu konsi mukabuli ne mugulu tetulidda mu kukolagana n'abaana abo omwattira munne ne kankuba mawulire kana akasajja kesirongo tekale bikakonda kale mbumirisa wa agriculture toyina gyolaga ataka akasajja kangu kitawako yagwaddalu omuto yagwaddalu nakukajja gwaddalu kabe katave ku bantu kalina family eddalu mu nyumba yaabo ne kankuba emyezi 6 bayisenyera bamukebero gwe sente ze mwantunda mu bubukedde muri sima kabuli yange ne muziteekamu ejogo lya kulubya n'akasajja ako nze sisaaga sisonyuwa kakati obanga mwebyo mubikola ne muzanyo obubadi bwammwe abaana 1,300 babadde Kyambogo nga bagamba nti baki nti abaana 1,300 ti bamawulire nze ne bataba amawulire 300 ngendayo nembogereramu babalemesezza okulaba mbuba bawe emitwalo 10 kubezo zaavuddewa
lwaki obawe 10 ate oba tobamanyi nga bubabba nga bazibbiramu ng'ezange ziremerayo ezange ziremereyo nga bazibbiramu ezenzike zirabise ne babba ne tusosola n'ennyonyi eyakolako mu myaka gya 5 ono guno bamuwabidde atunda ente za gavumenti 4 yatunda 4 nabiguza omusajja wuuno awaaba omusajja wuuno awaaba bwe yamala omuwa ssente n'amuteekako kalantini nti ate zirina kalusu nti wali kalusu oyo naye ali eya abba kwegaba batutunulira ku TV balabira ddala abasajja basiru kakati kiro ekya gundi bebikulu nti abasonyiye ate yali basonyiye abaana balyogedde ani abalagira kubanga ono mubbi munnaabwe yagambye nti kakodyo kakujja mu Museveni sente kubanga mbiyagambye ndaba abakyala baabwe n'abaana n'abazadde bwe tubasiba twali badde tukola butter trade. Who tells you Bobby okusonyiwa power is wide yabo be mwala zabo balina sente zibayingiza mu kivulu abo benda byabo abalina envunza bakutte batuufu abo be bakanyiza obucupa ate poliisi yabakwatidde muri poliisi yabakwatidde oyo ayina sente zimuyingiza ekivulu ekyetwala ebiri oyo ayina mpozi nga bazimuwadde no kakodyo tukita reverse psychology bebikulu sinza mbuga nti yabikola naye naye yagumye nnyo era takiddamu okuguma n'abeera ku stage n'ayimba ennyimba ze zonna bakuba kalimu acidi omuntu ayinza okuga nti yabadde amanyi nti semuli kali harmful naye nze kyemmanyi nange era yini yange gyenkolerako we are tough people abenkima we are tough people nagenze ku mukolo simanyi bayitayo mu kirangira eyo buyikwe mu constituency ya Gundi gwadde mukolo gw'abakyala ewa Mutebi kakati nze mmanyi era nagenze lwa Mutebi Mutebi ali bwo ayo no yewaffe obo kimanyi kakati ne baleeta omuvuka wa UID ndoza lulume yamuleese yageze ngenda okwogera omuzindalo n'agutta natambudde butambuzi amwitafu man eyabadde ku byuma natta omuzindalo baleeta ekikazi ndoza kya DP nga kizimbye amatama kiringa bebi gwe bawa amata mu ccupa ekikwata kakofiira kange nekigamba kungulu ka Museveni munda ka Bobi Wine kano ka Bobi Wine nakozeemu kala esika bano abakazi ab'enviiri nakikuba gwadde mugolo gw'abakazi nti eno kala esika ki entuuyo kyakakutte bwe nati ngito bwempi naye nga amatama gazimbye bwega nati omukolo nja gwonoona nosirika nakutte bukwasi motoka yange nenvaayo I did not address the gathering kubanga nategedde nti this is a women meeting sigwaffe gwenaalemu no era kyembagamba ti lwaki bano abakola ebivulu bino bananyina ebifo ebyo tebavaayo kugamba ku baana bano kubanga battaggwe kifo ekyo kyeboonoona nagamba kano nyina wake lina gondi enkobe z'ebusisema zezakasabyako omumwa amwana omukazi amanyi katononga jja oli meeya eyabaga nti mujja kati tumukunde naye ajja kukwata mu bana abazirwanako abaava abayitirivu mufune abazirwanako aba nti bali be bayogedde si bituufu kuba mmwe mubireese mulowooza nti mumwabawadde sente meka okujja boogere mitwalo 10 ani ne bazibbaŋŋana ne tumukunda agenda kukwata gurupu endala ey'abazirwanako ani yazirwanako kiridi kiki abazirwanako kiri ki definition ki if tumukunda also grabs a group ate abasinza media tumukunda abasinza media kuba yali mu intelligence okuva lwe yazze yamaze dda okukola ki liregatinga banne bonna mu mpapula z'amawulire tebaliimu why yamanyi people who matter nti muedita ani amatali kati kano akasajja ka New Vision kamantaala kati kali eno kakuba bujingo lwa nga balowooza nti afende ni kamukubani olukali eno kati ate embabazi bwe yazze ateke kamulya akasajja bane obusajja bwe bugaggawale ne bufa bubi kakubanga first lady nga bwasinga bbaawo amaanyi nga opinion polls kakuba first lady kati kadduka dda n'obugaalo bindi bwako ojja kufa ngono mwana w'emmengo ajja kufa toyinza kuba bintu by'abantu tikati oyo ate mwana wange bakatuliki noyo jumayi bw'omuga nti enusu 13 vonereza ku muntu ali ekasasiro
nze nkubulira omanyi lwaki sibba lwaki si kyokoza bantu eddoko nalirabako ewaffe ku kyalo nalirabako nalikulira mu ddala ku kyalo ewaffe abakola baali 3 zitto musajja abasajja babiri bakola ekyomutawana buli omu nakuba abakazi ba munne 8 laddu ba onaawaata nono nakuba ava ku luzzi sanda tekinologi waffe yaliko ku kyalo yagwayo ejjoogo eryo libajogesa abantu eryo nekazunga kati nekakuba mbukedde nekajoga bano nekasika kuba bakatuliki mudde embuga ewabiikira maali mudde embuga takola ate abo abasawo kati ngono gwe basse abo abasawo babbi omulogo aba mulogo nga kyamanyi kyokka 10 ezi tasula ku mufaliso naye bwolaba avuga benzi oyo talina kaalina oyo si mulogo oyo mpozi wa naye ono asula mu kasiisiro omulogo tayambala ngatto omulogo taba na siripa omulogo bwagenda okugula ennyama ku Christmas agula mutwe omulogo talya nuuni agula bigere era yenyumiriza ne bwolaba asala embuzi ewakana oyo wabirala mpozi luzaalo naye omulogo taba na kantu omulogo aba n'akakanzu kamu omusangaano gamwanyi emuzukulu ate okimyeji anti afudde nga bwe wagamba accident nti addemu akukwateko kenogera mwanyi zaako suulawe babbye emmotoka yo nti ezange bazibba ezo ezange bazibba waliwo eyabba takisiyo mbuyagiza yavula bamuyita mutwalibu tamanyi kyamuleeta Kampala oba yagira ku mbwa oba yagira ku nto bamulaba kalerwe ng'ali bwereera yeeyogeza nabba emmotoka ya mirungu nze namugulira engoye muwino kuneereekamu kakati yusi nti bano nkakati nga bino byolaba nti eno judgment yawa judgment yekatwe yekanisa yeno judgment omulamuzi gye yakoze nga balooya bennabirembe beefudde basajja bakulu bagagga alegirire baalidde miliyoni 200 kuba bo bakimanyi ti Museveni must save the church era ne Museveni naye abasalidde amagezi yalabika naye ebya ssente bino ennaku zino agenza abikoowa Museveni alagidde keesi eddemu n'agamba n'abennamirembe mugulera oyo omulala segenda kusasula sente mugulera oyo omulala omusango aguddemu ate Museveni ayinza okulagira omusango ne baguddamu ate buli mulamuzi era kati ono yataddemu ssente afiiriddwa kubanga kakati omulamuzi yenna agenda gutegera nti Museveni mwali ate oli omusajja gwe baga nti akwata abaana abakozesa poliisi bwe yamuta naga nti addeyo baali bamutadde omusango ogulimu pulezidenti ne bwoba mubbi otya oba ekyakuyingiramu kati ono eyawadde bano ab'ekkanisa miliyoni 2 as it is alleged ne batateekayo defense kati ebibiri bye bifudde naye amaanyi galeeta agagoba nono omukazi chairman agagoba nalabye gundi luwalira ng'ali bwati hambo luwalira naye talinnya ku kkanisa nabaga nti abange mukuuma eddembe ffenna nga bwe tukola mu mizo ga nti tukola naye mukuuma eddembe abakristaayo basomere ewalala naye kyembabuuza nti Museveni lwatalibaawo singa bamafiya bano bawamba gavumenti eggwanga lino ligenda kubeera tubatta kweyiwa mu kibuga ne badduka bino byonna bye bakola the last kicks of the mafia gang bye bakola byonna nti I must ensure nti omwana wange naye Nadduli ate yagudde mu kakodyo ke kamu Nadduli naye omwana we agenda kwesimbawo yafukumudde ebigambo bingi naye ate n'omwana we agenda kwesimbawo naye yakigudde agenda kwesimbawo ate Nakaseke North naye yakiguddemu naye yakiguddemu atajja kuyitamu bajja kuba Nadduli mu bwengula ne mu bbanga omwana we bamulage nti byeyogera tolina following nze nyinza okuvayo nentiyayo mutwe nti ngenze kwesimbawo bakabba okamala obeera wa 18 bateekamu n'ababiri abataliiyo bakuswalize eddala siyinza tontwala emirundi ojja weesimbe munswaze nze nkuba bukubi siina reference siri under any minister no minister you don't go to any minister no teri minister akuba simu yange okujja konga mukwana nasigala ku muntu ogwo naye gundi nkwatyako tebufuuka bumbowa sijja kubeera nga nkozesa ssente zange nti nkozesa ssente ezange nti omwana omugagga yetalya ku bintu bya kitaawe
tagabana yawo emirundi alina sente ze mumuzimpadde mumuzimpadde ezange nzagala bweba byabubaddi nange nzate sikola kabaddi zisijja kukola kabaddi bwogenda toddira ddala hapana bukadde 5 mwezi ogwo nange bazimpe naye rabo odda waka n'otuula togende wala baziina toka nti tebayina baziina nti ekanisa boogera ssale buli wamu boogera ssale nti Museveni akugumuke nedda waliwo omukazi yenimbikwa mu linnya lya ssale yali ne mu baasi muno kuba nabagaa nti Museveni yagenda n'abakola ekintu abantu mukunde kibatamanyi nabagaa nti Museveni yabakola ekintu oba famire ye yagituuza awamu kaama bano ne batategeera simanyi kowa ya famire ya Museveni olaba ne buli famire mubamu kumuyita omwana ow'ekyejo nti mulalu naye Toyota abeera mu kibuga muno Toyota takuba masasi nga Seiko. I've never seen Seiko gundi oyo mutwe waabwe oyo Toyota ng'akola effujjo bw'aba ali containing nasisi yakuba akantu ke mwa displayingire emmotoka ze wano yakola ki he just kept quiet kuba yategeera kati baagala era naku ezo mbu bakwata lole y'entezi era ne bagenda wa president muganda we n'abagamba nti naziguze era nga bataddewo ebyakalusu bino ebijingirire kati kalusu kasa Lwamirama yafunye billion 15 kalusu yaweddeyo sekikuba yabaga nti obente za kalusu muzire kanzirete mu katale bazirabe bamukwata bukwase muvunana birala ekakati mmwe muli sente buli omu yenna abakaaba ewaka mu nju mbagambye nti billion je nnine wange anakubira Museveni akalundiyo bwomu the way was humiliated ntwe pusi bali mu Serena tewali kanoonya kalulu buli mu Serena bufuwa mikka nti ffe tubakolere no abajoga ensi abalidde sente tobalabako batutulya ku TV ne balaba embwa bweziti laba eyembwa tuli mbwa zammwe muteeka mulujegere mwe mutukulya amagumba getulya oba tuli mbwa zammwe. So this issue ey'okujoga abantu okulowooza nti buli ewali sente wemuli eno gurupu ye Museveni yayinsulatinga nti muhozi muvubuka muto jeno wali omuddeko ng'akuba abantu nti akubye amasasi tayimira ku luguudo waliwo n'omukazi omusawo Abbo Kamala bamuyita Bwanga wano Bwanga tu tayimira ku bitaala n'omulaba bwaddusa abaana babanne budduka bufulumye budduka ate tabuwana mmere bwe budduka bwe bumugoba ninga nti omwana wange tasobola kukola mwabo abakuuma abo nti omwana wange akuume wa Bwanga ne mulaba ku timu ya Bwanga mutwalaka oba munsiba ne munsiba kulanama ate jajja mundu akolagana natya ne jajja jajja mundu nakolagana ne jajja muwanga tikiriyo omwalimba munne tikiriyo mpozi nga goli herbalist bwoba ali herbalist ngaba koja Kimbowa bagundi kokoliroko abo herbalist nchikiriza naye bwoga nti olina emmandwa ku mutwe emundu tekola emundu ng'atekuuma ng'atoliriyo nti omusawo muganda alina eddagala ly'ababbi ng'essabo likulika kufulu 3 ate kwa ineta kali ababbi oliko togulawo eddagala ne likwata abajja okubba okumanyeko ewaffe wali yeddogo waliwo omusajja nga bamuyitaani yayina eggaali ye ng'agituma ekaliisizo ng'eggaali yeevuga yokka amazima gennyini eggaali yeevuga yokka n'abalole ne bagiviira constante ng'egenda yokka agitumye kaliisizo ekikapu n'akapapula nti njagala kilo z'ennyama 3 negenda paka ku bucha netwayo se naye naffe abaana abalalu twagityanga eggaali ya constante nti omwana yajeberekako nembolu yinaafiirawo yagisangawo naagala agivuge. Waliwo omusajja yali oba mu Tanzania oba muki najja akyali ewantu ng'alina sente nnyingi ne bamutta ekiro kati bwe bamutta abajja bonna abakwata ku mulambo ne bafanga 10 n'abakwata ku bano nabo ne bafa ekyalo ne kibeerako abantu aga emirambo aga asatu okutera babuuza nti ono omusajja muki ono mutambuze gwe mwasse muki ti musajja mu Tanzania ne bamunoonya ewaabwe ebusi gundi ewukerewe ne babaga nti musime ekinnya ku luguudo buli ayitawo asuulemu ennusu bwe zinajjula mulyoke muziike
naye buli akwata ku mulambo gwonna olugiwezaaga naye akwatako ogumu naye afiirawo nsigenda netuli abajooga abantu wano neneewuunya naye nti mujooga bantu nosuula kampuni ya muno nonigina nodira omusajja yakoledde eddagala 69 bweroka mu Uganda Limited nakalema n'agamba mbu eddagala lyebakubye eddagala lya Museveni mazzi gundi n'aleeta eryalemere gundi lyalemera Ntebe buli wamu bonna ne bafukula buli wamu ne bajooga abantu munaabajjawa we are going to get votes. This is why abali olutalo lufulumidde mu Fumbiro kubanga bano abamu bakenze ne bagamba tugende tukiwambe abantu basiru nnyo tugende ffe twefuula abanunuzi tugende tukiwambe kati ate nammwe strategy y'omuntu eyaleese ba veterans mufute mujiddamu kutumukunde mugenda mufulya ddala nga Bobi Wine temukiddamu bemubaleeta muwongedde maanyi anne yagenda bakwata mbabuliridde wano ku magezi gatumukunde gemmanyi naye agenda kukwata faction endala eyogera obulumi bwerimu nti bayamba baleete bannamwanda tebayamba nti mumuluguddewo okuliira mu ssente. No, it should be the army to make a clarification. When a retired officer joins politics, what are the guidelines? From an authoritative force. Naye waliwo group enoonya okubba yo buli kimu ekibbiramu katulita bavaitani bamuvumirire. No, you are even confirming ne besi ye bwe yali tibesi ye bwe yajja abantu balowooza nti aplayinga games ne Museveni bwe batandika kumulira mu center bandi bategeera nti is serious. Ono Bobi Wine mumukubye mu Arua kumpi kumutta mumuganya okuyimba abandi baga nti ono ali mu omulamu lwaki gwe batulugunya nga besi yete bamutulugunyangako kakati treatment yammwe mutuule wansi lwakuba ba strategists mu abagoba bad money drives good man away ndi ba strategists badduka tetusobola kulona batu nzibonteeka mwabo as a strategist nonteka mwabo kankubuuza mwabo bonna wali watakolangako nange oyo Sebagala yagambu yampeerako emakerere Sebagala yajje wange ng'afeesa muyambe nga biri gwagamba yalabirira kabaka besimbye kuba mweya bombi ne Christopher Yiga najje wange Sebagala to help him to give him advice tumukunde yagaye nti nja kwabya nabagaye nti tumukunde twali ba mukwano nnyo nayenze nga mmanyi tumukunde ne wanga amanyiyo tumukunde nebye namufuna mu nti nyumba zizo yayina akapapula nga bakayita yellow paper nga bwakakuwa sente ozimaze. We are very close. Olunaku lwe bakwata tumukunde nange lwe bankwata ate tumukunde yali alooza nze muwaddeyo olunaku lwe bajja tumukunde mu office nali naye lwali lwakusatu Mayombe yasooka okujja essaawa 7 najja n'eroole y'amagye eya military police alemeddemu timala kwogera anali maze mugamba twatula ku Silver Springs ne mubulya nti Museveni agenda kugoba naga ntasobola ne muga agenda kugoba ne bidandi namuga nti Museveni agenda kugoba ne kateeka ya why if you are not going to be part of my future plan then I don't carry you mu politics tutwala excess baggage tuba tuliawo nga gondi babuza bakubira Katumba wamale simu ndi Katumba ndono musajja tumukole tutya Katumba wamala n'abagamba yali mugezi nnyo teyabayingiramu ndi sharia ya Jesse egamba ki tuba tuliawo nga tinyefunza tazze ne bazoka hamukuba mutiremu tinyefunza oba mu 7 years naye Nsibambi yali prime minister nakirowoozezza president yaliwo n'alagira Nsibambi agenda kakanye tumukunde afulume office nga gundi tinyefunza agamba nti nzo kutta atali wa maje manyi ow'amagye ajemedde commander in chief kisikiraba mu kantu Nsibambi ze yajja okukonvinsingani tumukunde nafuluma nayita mu koti ya Nsibambi nenziruka Nsibambi agamba tumukunde yes brigadier I have heard your concerns I will inform the president when he comes back his excellency when he comes back tinyefunza nalega gundi eno ani jemba gambi ekiwumumpu nakirega professor lukayo nkatere lukayo kiranze natemye